Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ekiri mu kibiina kya National Resistance Movement NRM kifumba mutuku Major Retired Major General Eli Kayanja atabukidde General Yoweri Kaguta Museveni ne muhozi bitandise bitya kino nno kiddiridde oluvannyuma lwa mwannyina okubeera nga babba akaluluke wali eri mu bitundu by'Erakai ne balangirira Kinyamatama ono nno eyali yeezooba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Onono eyali yeezooba n'omubaka Zaake Francis Butebi wali eri mu Parliament mwenna mu bijjukira ne waje byakoma kakati olunaku olwaleero yaleese akanyamberege. Onono Kayanja agamba eno si ye NRM gye yalwanirira era obubbi bw'obululu obuli muno n'enkozesa ey'amagye gakozesa ne drone ezisoba 50 zibayiye mu Rakai District yagamba nti ebyo byonna si ye NRM gye yalwanirira era n'avaayo n'ayogera ebigambo bingi. Biki ebyogeddwa ku katambi konna akazze katambula ku mikutu emikwanira wala oba social media bwe mubadde mulaba era byonna bibino ngenze maaso n'okuba nga mbikuleetera abakungu baabano bamwanukudde n'amaanyi mangi nnyo nnyini ddala. Nzedde niyo abatuusako ensonga tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom BTN Media ogwayowayo okuba nga gukuweereza ensonga z'essemasonga. Njagala okubeera nga nkutegeeza era n'okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video no soko jempere like bojiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulisa kinnomu aberenga ate agifuna era njagala okubanga nkusaba gwenga gwe munoni gwo gusosola ba video zaffe ogende maaso n'okuba ngo subscribinga oba nkusaba oberenga subscribinga muganda wange ate era mu ngeri yemu njagala okubanga nkujjukiza nti omukutu gwaffe omujja ogwa Deni exclusive weguli nnyo okuba nagonga gukutuusaako ensonga ez'enjawulo kebera wansi mu comment section waliwo link ejja kutwalira ddala butereevu ku mugoto ogwo oberenga ogwegattako tusobole okuba nga ate nayo ensonga tuzitambulizaayo eyo nno. Kakati musajja mukulu Retired Major General Eli Kayanja avuddeyo n'akalambira n'avumirira neyeekokkola gavumenti ya NRM. Ono n'agamba nti ebya Juliet Kinyamatama okuwangula akalulu k'omubaka wa Parliament omukyala wali eri mu Rakai District nga wangula muto we amanyikiddwa nga Asha Rubyayi Kayanja agamba nti era byonna abiganye. Oyinza okwebuuza byavuddewa naye ekibuuzo kyandibadde nti ani oyo ayogerwako. Njagala okujjukiza nti musajja mukulu ono General Kayanja w'emyaka 66 nga yazalibwa mu mwaka gwa 1959 oyo nno azze akola ebintu ebyenjawulo era nga abadde royo nnyo eri gavumenti eno. Kyovula bagamba nti abasajja baweereze naye we baba batuuse kaseera akakuvamu baba bajja kuvamu. Ono 2014 bangi tumujjukira okubeera nga yakuliranga project ya Operation Wealth Creation. Njagala okujjukizaako nti ono yakulirako ekitongole ekya ISO ekimanyikiddwa nga Director General of Internal Security ISO era ono n'abeerako DDNI Deputy Director of Internal Intelligence ng'era yali wansi wa General Sejjusa. Kakati njagala okutegeeza nti musajja mukulu ono yalimisaako ko bannamasaka tukayita tutya mu Luganda kandagindaji anyway munansonyiwamu bwe kiba kigenze bulala. Naye ono yakwatako ettaka eriwererako ddala yiika 7 ku mwalo ogwa Ddimo wali eri mu bitundu by'e Masaka n'agobako abatuuze. General Kayanja n'asibako akatimba omwali amasinzizo omwali ebikozesebwa byonna nga n'ekkanisa mwe muli kw'oteeka n'amasomero yagaggalirayo nga bannansi tokkirizibwa kusala kuyingira mu ttaka eryo. Olunaku olwaleero gavumenti ya NRM agyekokkola. Nzikiriza nkuwe video eno osooka olabe ate nga bwakaaba naye ku side zeeyo wuliriza. And remember, this is a younger girl.
who stood in front of you. If you recall, you asked me, why did you come with your sister? The words I used, I said, wakule nume to wakulemu. I'm bringing somebody young who can replace me, whom you can use to do anything. But she went there not because of that. She had support. They were saying, Kayanja is poor, he's nothing. Kayanja retired. Yes, I retired. Do they want me to go and steal that money they have? IGP, the Internal Security Organization, you have this on the ground. Let money be investigated. Where did they get all of this money? Where did they get the 50 drone? You call them drone. Where did they get them? And what was the purpose of getting them if they were strong? What 50 drone is doing in a mere district? With people in black and DPC is there. Instead, he's escorting them. Is there any sub-county where there is no police? How could this happen? Is there any district sub-county where there is no Giso? Where is he? These are the people you should go and ask. Go to the district and say, bring all your Gisos. If they don't know how I used to investigate matters. Bring your Gisos here to tell us what happened. Police, call all your overseas from all sub-counties. Bring them down. This does not need even a day or two. Ask them, they say, everything went well. Kayanja, agamba, mwe mubate mumanyi kunoonyereza, mukole nganze bwe nakolanga. IGP, yitabadiso ne bagiso bonna, bakubuulire ensonga nga bwe ziri. Bayite bonna bagisa okuva ku miruka egy'enjawulo bajje. Essawa y'olunaku olwaleero musajja mukulu ono awulira yeetaaga nnyo security, yeetaaga nnyo feva y'abasajja bano, yeetaaga nnyo obuyambi bwabwe, yeetaaga okumukwatirako. Naye ng'ebiseera biri byabeererawo yali mpagiruwagga ng'era buli muntu yenna nkugambye ng'ensi emutya. Omanyi ebiseera biri eri we nakoleranga program ku radio emu nga tugamba nti busukka kkubo beyond the newsroom nga tugamba bwe tuti nti baali basajja b'amaanyi, baali banene ng'ensi batya, bayugumyanga kugambye baatabangulanga Semayanja ne kaakati n'enkuyege munywanyi tezikyasobola bakubira nduulu. We twogerera kaakano Kayanja wali mu state gy'alimu yeegayirira agamba nti mutowe mwannyina amanyikiddwa nga Asharubiyaye gwe musaayi omuto gwalese kaakano gusobole okusavinga bannayuganda nti ye kye yakolako yakikola. Naye ate muleeta mutya zi drone ezo zonna 50 muyinza mutya okukola obuvubi obwo bwonna olw'okuba mwagala okuyisaawo Kinyamatama wammwe Juliet Kinyamatama asobole okuba nga yeddiza ekifo kya Laka. Jjukira nti ye incumbent omubaka aliyo ono nno mwenna mujjukira Sage yaliwo wakati we n'omubaka Zake Francis Botebi. Baganda bange ensi eno mazima nfunda ebintu byonna oyinza obikola naye wallayo Abaganda bagamba okalyadda kaddadda. Njagala nsooka enkwe vidiyo eno malirize nkwongere Gino Kayanja ng'atulaga ebiwundu enkovu ez'amasasi agamukubwa ng'alwanirira gavumenti ye NRM. Ng'era agamba nti eno si ye gavumenti gye nalwanirira efaanana bweti. Ku budde buno naye njagala nsooka enkwe akatambi kano. Omanyi bagamba mbu Katonda w'omunaku teyeebaka. Ne waliwo waasasulira ne weetaaga obuyambi n'otabufuna. Wulira abantu abawali ku mwalo gwa Ddimu mu bitundu by'e Masaka bwe baakaabanga. Wuliriza labayo. Gye buvuddeko twakulaga batuuze ku mwalo gw'Eddimu mu disitulikiti y'e Masaka nga bemulugunya lwa Major General Eri Kayanja okuteeka olukomera ku kitundu ku mwalo guno ekiwezaako yiika ezisoba mu 7. Kati okumala obutakkaanya abakulembeze bayise General Kayanja okunyonyola abatuuze engeri gye yafuna ettaka lino atuuke n'okusindikiriza abatuuze abaali beeyambisa omwalo guno.
mu lukiiko olubadde olw'ebbugumu olutudde ku mwalo gw'Eddimo ssentebe w'omwalo guno Gerald Kyakulumbye alaze okutyolwa ebifo byabwe eby'enkizo mu Nnamagye General Kayanja byasibirayo akatimba okuli amasinzizo, kaabuyonjo, amakubo n'ebirala, ekintu ekyateeka abatuuze ku bunkenke. Tooyo esibiddwa, kanisa nga naye esibiddwa, amakubo agagenda ku ssomero nga nago gasibiddwa, ne babuuza ki ekiddako. Ssentebe w'eggombolola y'ekyesiiga Gordon Mayanja agambye nti bo ng'abatuuze baagala kimu kumanya nnyo omutuufu ku bwannannyini bw'ettaka lino wakati w'ekitongole ky'ebibira ekya National Forestry Authority ne Major General Kayanja olubamanye ki kye bazzaako. Kubanga oli agamba ayina ekyapa ne bano bagamba bayina ki ekyapa. Kaakati ffe ke tusooke tubaleke tulabe ani anaawangula tugende naye. Mu kwogerako Major General Kayanja asoose kunnyonnyola abatuuze ebikwata ku ttaka lino ko n'emitendera mwe yayita okulifuna bw'atyo n'alumiriza abakulembeze b'ekyalo kino okumusemba. Kulu chairman yatuwandiikira ebbaluwa chairman oba ajeegaana nsi yagiwandika ne stamp ye mweri, then police, that's why police is here, arrest me of forgery. Okufemba mwami Kayanja twamufemba bufembi agende mbe ebibira afuneyo ekyapa naye mu kkuba ettaka lino tiyeyambisa ate kukomawo mu baamufemba era ffe twebuuza yali kuba ddi. Ono era alabudde abo abatattana erinnya lye nga bw'agenda okubatwala mu mbuga z'amateeka. Emisango 5 nagiripootinga ku chairman bwe yazuukuka ku 11 n'atandika okukola ku kizindaalo, mwimuke muleme kwekweka Kayanja mubbi wa ttaka. Masajja munnange erinnya Kayanja ligendeko mpola. Wabula General Kayanja atanudde abatuuze bw'ategeezezza nti ennyini ttaka omutuufu nga yawaayo n'ekitundu eri disitulikiti okuzimbako ekyuma ekikaza mukene, wabula abatuuze nga balwamu ne ssentebe waabwe ne bakiremesa. Kyokka kino abatuuze bakiwakanyizza nga bagamba nti tebalina busobozi buyimiriza kyuma ekikaza mukene ng'obuzibu bwava ku kubasibira katimba ku mwalo. Tetwagamba nga ku kyuma kiri wabula ffe twatya kutusiba eri yonna paka nga n'ekyuma tekinnazimbibwamu ne bakisiba kyekigenda okuddako. Tugenda okulaba nga basibya akatimba ako. Bwe basiba akatimba kati abatuuze ne bagamba nti Jeno bw'ava ku katimba ako agenda ludda wa. Bano era bakubye ebituli ku bwannannyini bwe ku ttaka lino. Bo ebyo nno bwe bityo bwe byali ku mwalo gwa Ddimo mu bitundu by'e Masaka. Jeno eri Kayanja munywanyi nga wagoba abantu ku ttaka eryo n'alizingako eriweza yiika 7 ez'okumwalo n'ategeeza nti lirye. Kaakati ebyo nno nga mbitaddeawo ku mabbali awo wennyini wenjagala okusinzirira kati nkuwe vidiyo ye owulire engeri gy'akaabamu ku kadde kano. Ng'ogambe nti ne Katonda w'abanaku takola ki tabongo tawuliriza. Let them prepare as they said that they will kill me. Ready. These are bullets. Can you see? These are bullets in the bush. Let them show me the bullets. These are poisoned all over, attempting to kill me. I'm still alive. I can't be threatened by anybody. I respect them, but I don't fear. You can find out from my colleagues, I don't fear. If they want to use that chance that I retired in the army, yes, but I'm still alive. Chinyamatama, 10 years in parliament, no word, instead you attack Azake. Did the people in Iraq send you to attack your fellow MPs? The only word they had from Chinyamatama, attacking Izake. Javira, have you ever said a word? Let's go to the parliament and bring those tapes where you said I defended people in Rakai. Don't people in Rakai have problems? Today I happened to meet somebody whom I will not tell you the names. He said, Kayanja. Jeno Kayanja agamba Chinyamatama kikyokoledde abantu b'e Rakai okujjako okulumbagana zaake. Abantu b'e Rakai bakusindika mu parliament kubeera ng'olumbagana zaake kuyomba naye. Bakusindikako mu parliament kuwalampa babaka banno.
Abaganda bagamba eryokanga n'etonnya ne tulaba obusiisira bwe benkana omwoyo munnange. Kakati etonnye tutandise okulaba ensiisire yaabwe zenkanya emyoyo. Kayanja agamba gana amasasi agankubwa. Gino emikono egiri bwe giti, zino enkovu ze nnina bwe ziti, gaali masasi nasimatuka okufa, tewakyali asobola kuntiisa. Nze Kayanja sitya kufa era sirina muntu yenna gwe ntya, wabula mbawa respect. Eyo respect gye mbawa wabula sibatya, mubuuzeeko ku baani be nakola nabo magye, bajja kubuulira nti Kayanja siri mutiitiizi yadde akamu n'akeddagala. Abuuzizza mbw'omuŋŋamba Kinyamatama, yaani oyo mwoyo gamba n'ogwe yaani Kinyamatama. Kayanja ayoleseza obukambwe obw'ekika ekya waggulu era agamba ku kyekuba akutte ku kalulu ka muganda we mwannyina Asha. Kayanja tagenda kutuula olwaleero. Ebya Juliet Kinyamatama mbagambye si birungi yadde akamu n'akeddagala. Wuliriza. People, it is a very big person, a PS, who just visited, he went for burial. And reaching there, people start talking about Kayanja. You see what Kayanja did for you? Talk about Zukuka. I don't know whether you people, pressmen, you have ever heard about Zukuka. People were dying of hunger in Rakai. I said, what is this? I had planted more than 30 acres of cassava. They stole all of it. I said, let them eat instead of dying. I said, what should I do for these people? I opened up an NGO called Zukuka. In English means wake up. Supplied all the seeds, supplied all the cuttings, we fought hunger. Others managed to buy vehicles. But now you hear the president is running left, right, UPDM, being stolen, being taken. Musajja mukulu ono agamba nti ye yaddukirira bannalakayi. Yalima omusiri gwe ogwamwogo nga munene ne bagubba gwonna ne bagumala n'agamba leka abantu bange balye. Ne ntunuulira obunaku obunkuseera obwali mu bannalakayi ne nsalawo ne ŋŋamba kanteekewo ekibiina eky'obwannakyewa NGO eyazuukuka era ne ngiteekawo neeyamba abantu bangi okukyusa ku bulamu bwabwe. Kaakati owulira president nti ali mubonaabona na bino bya PDM. Jjukira nakutegeezezza nti musajja mukulu ono yakulirako ko akabinja Operation Wealth Creation. Eyo nabangi muyinza kijjukira naddala abajjukira ekigambo niigiina. Era ebiseera ebyo byakyaka nnyo naddala mu bibiina by'abakyala. Kaakati ye Kayanja akulaga impact ye bwebadde eri bannayuganda. Abuuza Kinyamatama kikyakoledde bannalakayi mu myaka 10 gy'amaze mu parliament. I started it long time ago as Kayanja. I told the Gombola chief, you can ask her, she's a lady, that if you want to steal, don't attempt to steal the man of Farmer sub-county where I come from. You steal. But they were protected and they stole money. I have all the details, I have all the information given to me by the same sub-county chief. $1 million, they were giving them $500,000. The rest in Tibazayambisiza mukube papula. Ulira. We need to do something. It's my humble request. This thing is not happening in Rakai. It has happened in Rwengo, Masaka, Kalungu. Today I've had Kalungu. I didn't expect Kalungu to have the same. But now the MP there, the lady, she's protected. Because I was one of those opposite to her to say, I will not stand for the movement, I will come independently. Whom she had already assisted. The danger. She's a very clever. This Minister of Water, she's called Sechinde. She's very, very clever. The president should really maintain her. She made an assessment ahead. I said, I'm still a move. Kayanja agamba bino ebya PDM muzeeyi byatambulamu. Babbye ensimbi ezo ne bakunakuna ababirimu. Era ng'agamba nti ye mu ggombolola gy'ava
yagamba mugeza ne muzikwatako ojja kulaba Kayanja yani. Nagamba abantu mpawo n'omu afunye kakadde akoogerwako nga kalamba. Abamu babalimba nti zikoze mu kkuba empapula. Abamu ne bazitematema ne bazibalyako. Oli naafuna emitwalo 8 ono naafuna 7 oli naafuna 6. Kyokka ngamba ojja kuzzaayo akakadde. Agamba kino tekituuse eri yokka Mulaakayi. Bibaddeko ne Masaka, bibaddeko ne Mnyendo n'ewalala. Kyokka ate era nga ne mu district endala reports ezeefaananyirizaako bwezityo ziri era zifuluma. Jeno Kayanja agamba bino ku ye tebyalabikangawo. Era yagamba kwe kusaba kwe okwebootowaza ennyo okusinga nti Jeno Museveni aveeyo ayimuke akola investigations ku bantu bano. Nabo bategedde nti ekigambo bulyake mu system ye namujinga eyalya okuva wansi ku mirandira n'ayambuka kati atuuse makkati. Era bwe kiba kikajjo ndowooza tumenyeko nsigo naye ate yinza obaamu nayo ekiwuka. Nzadde ne Beyond the Newsroom gwe mukutu sema kutu ogwayewayo okubeera nga gukuweereza ensonga semasonga. Munzikirize mbateere wano baana ba taata baana bajjajja baana basenga ate tusinkane nga gulude n'oyo akkiriza. Mbagaliza bye munjagaliza tusinkane mu mboozi endala nnyingi ze ndi mukolako era ze nkuleetera. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.